ziri mmeka zirabi munana nga lugenze nnyo yasalwa akutaano kakati olwale kikino at Jajja Big Yuga eyatwitinze ye mu 2040 waiting for Apass to release more music and hold a concert at Rugogo Cricket Oval. Bambi yafana akawanga ne kafa Apass you've gone too far munange onyingidde ne akomadde okufumya music ompya mwamugamba simanya simayimba autotune n'abavaako kayekolere comedy we ate nga bifunanamu era tukola kuyita mwagamba yasooka nno n'ayimba paka we yajja live ku stage kyekyabawo kifaanana ng'omuyimbi bamuyita Red Sun oyavange Kenya Red Sun nga Ragamuffin yalinga nga Bajamaika abaana bagenda bamuteeka ku CD ng'ayimba alinga Apass nzijukira Apass we yajjira nali nkyakola ku Galaxy kati babeereyo ebyo byo bizina fest and all that bawa abantu ku gundi bateekayo postinga ku Facebook bakyuzinga omuyimbi gwe baagala ababeera headliner so abaana ne balonda Apass awo ebiseera byatuli ku bigere Apass naffe ne tumu headlininga era bwe twatuuka ku kivulu abayimbi nga bajja bakuba tulina bawa cream de la cream asemberayo ddala cream yayika baagimojjigala gireka agigudde munene balowooza ensobi zikolewa abantu tomanya ne bamwongera waliyo bad days kati cautions ajja ne busy signal yali ba headliners bali babiri wa muyimbi omulala yali ani nali live bayanja nnyo cautions wali bambi emirimu gino ate nabaga ate muvuba ngamba bayimbi obutamanya kuyimba nze si kyenkusigwe mulimu gwange gwange guguno nkola bulungi ono akikola just for fun tangamu kwogera ku bimbi obutamanya kuyimba nga ye nga ani agamba nabo bayimbemu kaye tulabe ate tugira mama bwe tunagaana kwogera kino kwa sogere ku basawo kwa siri musawo so mama tunasirika busisense n'abeera bwetyo nange mulaba nga nkola bibye nnina okukola bye nteekedde okukola bye nasoma mu nnyingi bagambe ko ate nayo nnyingi mbanga sirina explanation ennungi tojja kuŋŋambako munne Apass tumwagala nnyo comedian mulungi nze namulabako emirundi 2 n'ennemerero ne ŋŋamba kale olunaku olwa